enkuba ezeefudde mu myezi egiyise yaviirako ebitundu bingi ebirinaanye emigga n'ennyanja okubonaabona. Mu disitulikiti y'entoroko ebitundu ebyasinga okukosebwa olw'ennyanja Albert okubooga kuliko Maggombola y'e Kanara, Bweramule ne Kanara Town Council. Abantu mu bitundu bino ebintu byabwe bingi byayonooneka nga n'awamu amayumba gabulidde mazzi. Abalala basalawo okusenguka okubako webeegeka oluba oluvannyuma lw'embeera okubabigira. Ssentebe wa disitulikiti y'entoroko Ben Mutahinga agamba nti embeera mu kitundu kino mbi ddala nga beetaaga okudduukirwa mu bwangu. People don't have latrines. Bantu balina ebyolooni. They are now using everywhere they feel like using because latrines are not there. We need some mosquito nets as a relief. Amaizi kagagenze gayekanya tusaba tukwenda butimba bwa mifu. We need tarpaulins. Tundubaale ezo tukuzenda zijja kuba nizituyamba muno. Kino oboolyawo kyasudde minisita w'ebigo bitalaze Musa Ecweru ekipayopayo okugenda mu kitundu kino alabe engeri gyekiyambibwamu. Ono ategeezezza nga mu kiseera kino bwe kiri ekizibu ebitundu bino okutuukiriza ebiragiro ebyateekebwawo okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. The SOPs of the Minister of Health are difficult to implement because people are in a camp setting. So many sharing one room. So just one person can contaminate the entire place. That is very dangerous. So COVID-19, the risk is real here. Ecweru agamba nti babona endwadde endala nnyingi esobola okuzinda ebitundu bino. There is no functioning latrine. So the risk of cholera is real. Anytime we shall have an outbreak of cholera here, and it can wipe out this population. Aliko n'ebintu byatwalidde abeeno okubayambako mu kaseera kano akazibu. Muno mulimu bulangiti 600, amatundubaali 500, ebidomola, so nga akawunga n'ebijanjaalo nabyo biri mu kkubo.